tugenda kuba tukamulongolamu Ejjegunja Productions mu bweraliikirivu obw'amaanyi. Namukadde yakonkonebwa najja okuluggulawo. Where's my rent money, Josh? Sente zange ziriwa gwe Josh? Wabadde olina zimpa makya leero. Hello, Mr. Andrews. Mr. Andrews, sente zizino n'azimukwakulako okutandika okuzibala. Njagala wekkaanye. Where's the rest? Endala ziriwa? You're $150 short. Obuzaako $150. Nkimanyi. I'm sorry, but naye nansonyiwa. business has been really slow. Bizinesi ebadde etambula kasooba ennaku zino. Need a few more days. Neetaagayo ennaku endala. Nkuŋŋanye sente ezo zonna. Saagala kuwulira kwewolerezaako. 24 hours. Nkuwadde essaawa 24. Ekipapula kiikyo ng'ofulumye wano. Okitegeera? Please, sir. Namukadde yasigala Here bimusobedde. for 20 years. Mbadde wano okumala emyaka It's my 2. home. Sisobola kufiirwa waka wange. Where to go? Sirina walala wa kugenda. They're hard for Obudde buzibu eri buli omu. Akaseera We kano. all have to help each other Ate nga tulina okuyambagana. through them. My Okukiyitamu. problem. Nze bwe si buzibu bwange. 24 hours, Josh. Essaawa 24 Josh ng'ofulumye wano. Njagala wekkaanye. Namukadde ng'asobeddwe waka ne mu kibira. Yayimirira n'atunuulira ekipapula nga tamanyi kati wadde bamuwadde essaawa 24. Tuddako ku kyeggulo. Amazing, sis. Ekyeggulo kino nga kirabika bulungi. Weegagamula buli kaseera. Hey uncle, oli otya uncle? Look at all this food. Tunuulira kino kyonna ekimere. Naye I thought we couldn't afford to eat like mbadde manyi tetusobola okusobola kulya mmere kika kino. Just have a seat. Ni naawe muwala wange tuula. Wait, Lindako. what does she mean? Ategeezezza ki? Are you having problems with money? Olinamu obuzibu n'ebyenfuna? Martha, Is everything okay? buli kimu kiri bulungi? I didn't want to have to tell you this. Nabadde saagala kugamba bino naye I lost my job a few months ago. nafiirwa omulimu gwange emyezi egyayita. I've been Era having a really hard time. mbadde nfuna akaseera akazibu okufuna Why omulala. didn't you tell me? Lwaki tewaŋŋamba? You're my little sister. Oli mwannyinaze muto I would have wange. helped. Nandiyambye. I was embarrassed. Nali ndi mu kiswalo. I almost had to cancel this dinner tonight. Nabadde naatera n'okusazaamu ekyeggulo kino ekiro kya leero. I didn't even have enough money to buy Nadde groceries. sirina sente zimala kugula bikozesebwa. There's no need to be embarrassed. Oba oliawo tewandibadde nakuswala kwonna. how did you get the groceries? Kati wafunye otya ebikozesebwa? Well, Mpozi. there was a kind stranger who helped. Wabaddewo muzira kisa eyanyambye. You see, Olaba, ever since I got laid off, nagobebwa ku mulimu. have been really hard. Ebintu bibadde bizibu Some obutenkanika. days, Ennaku I ezimu know if I'll be able to put food on nga simanyi oba naasobola n'okuteeka emmere ku mmeeza. This morning when I went Amakya to ga buy leero groceries for bwe tonight, nagenza okugula ebikozesebwa ekyeggulo kya stood leero. there in embarrassment. Nayimiridde mu I kiswalo realized bwe I nategedde didn't have enough money. nti nabadde sirina sente zimala kugula. I put the groceries back Ne mbizzaayo bye nabadde nnonze. just when the Because- kind store owner decided Nnyini to dduuka ow'ekisa give yeyanyambye me the groceries n'abimpeera ate free. ku bwereere. Wekaanye. You see, Kati olaba, if it wasn't for that kind man, singa tekyabadde ku lwa musajja oyo this ow'ekisa, dinner ekyeggulo wouldn't kino have been possible. tekyandisobose. That's incredible. Omusajja oyo nga What a w'amaanyi. great guy. I wish I could meet him. You know, and shake his hand. Singa nsobola omulaba ne Well, you nnyinnya ku ngalo can't naye. because I Osobola invited him to dinner kubanga namuyise as a way to say thank you. ng'engeri gye nnyinza omwebazaamu. That must be him. Era twawulirirawo eyalukonkona n'agamba alabika yeye. Njagala wekkaanye wano weetegerezeewo nnyo. Ejjegunja Productions. Hi. Hey, Come on in. oli otya boss? This Yingira. the gentleman I Ono was ye musajja gwe mbadde nga nkugambako. so much for helping me. Weebale nnyo olw'okuyamba mwannyinaze muto wange. Josh, Bagenda okgeekubako. what are you Josh, doing here? okola ki wano? Mr. Andrews, Mr. Andrews. Musajja atu yatandikirawo mwembibiri mwemanyi nti ye. Ono My mumanyi. tenants. Y'omu ku bapangisa bange. You're the one who gave her the groceries? Ye gwe wamuwadde ebikozesebwa. But why? You're Lwaki? struggling yourself. Nga nawe kennyini oli mu kabeera kati. I may not have much, but Nnyinza okuba sirina kimala naye. feels like Mmanyi we kiwulikika.
So okulafuubana. I just Kati wanted to help. mbadde njagala bwagazi kuyamba. So much for helping my little sister. Weebale nnyo olw'okuyamba mwannyinaze. I feel terrible for how I treated you earlier. Mpulira bubi ku ngeri gye nakuyisizaamu. I understand. Okay, nkitegeera. Look, Labayo. don't worry about this month's rent. Tofaayo ku mwezi gulo gwe mbadde nkubanja guveeko. My gosh. Bannaye nga kyewuunyisa Katonda wange. 'Cause Okitegeeza. now I realize that Nti yakati times are nkitegeera. hard for everyone. Buli omu obudde buzibu gyali. This- Tugenda kiyitamu We all need to help each other. nga tuyise mu kweyamba. Thank you so much. Weebale nnyo ssebo. Now let's eat while Kati the ke tulye still hot. ng'emmere ekyayo kya kiwulikika bulungi. Sway. Tugende tukwate sayidi zeeno. Ejegunja Productions nze njasembayo nga mbagamba yamba munno mu kazigizigi akabaalimu kuba gwe tumanyi bwankya w'ogenda yamba.